Muyose yose tekana badde mu Rwanda. Family issues. Yes, sir. Ogwo gubadde muyaga. Wamugamba nti oguze yankola obunambwayo ogugezi naye ebirungo bibiri kati twavudde ddagala zaali ati gundi gyenkwazo mu muceere bannaye nedda ekisinga kitulese wano mmere igwe tugambye kati ate Beti yasinze okumasira masita wa bino netugamba kati kuwa embuzi namba Nadala mwe bino bingi. Era sikwagala wekka. Timu nambwayo yonna. Abakusabira. Mwami Faiza aliwa bannaye. Kafalwa. Faiza. Kakati waliwo omukyala. Sakola ekyakusimu yange. Sayima mumanyi. Bamuyita Julie. Auntie Julie. Oh, Auntie Julie mumanyi. Auntie Julie. Wali abakyala watava. Yagambye ebimu ku bintu byasinga okwebaza okuwa ekigero kino si kuyita mu bino byonna ng'owangudde. Yagambye nti kyasinza okusinziirako okuwa package eno kuyita mu mbeera eno nga teweweebudde ate otaweebula mwami wo nti obadde oyogeza bukkakka okuva ensonga lwe yatandika paka weekoze eki wewedde. So akulidde embuzi eno 1 million got Madamu Julie yali mu USA banabayagala isingawo Sayima mumanyi bulungi. So embuzi eno Mary, namwe ojja kukola ennyonyola nyabo alina buzibu. So akuwadde embuzi eno namba nakolako capati 20 lita 10 nakolako ensenyoza pirawo zonna nagamba otuwadde ngaokulya nonywa omukubira natuuka wano papa manyi namba kati nyakumbuuza mirundi ebiri papa yaliwa ntwale kyenjagadde package yeeyo nifakisha yano obubaka bwakuweereza mu audio gundi best waliwo obubaka bwakuweerezaayo abakyala twabagamba fetubaddenga abakyala tubagamba lisaagala mu comment section agamba nti Sayima wali okola boti abakyala twabagamba temera ku nsonga eno ensi saakyogera abakyala bulijjo twogera sinjogera owanda banga njogera ebirala nali ntami enze mbadde njogera kikyakoleddwa so Mary oyingidde mu byafaayo ng'alidde embuzi nga newumenize tenatuuka so pulimenizidde eyiyo gikuterwaleero yanja oluwaddembe okulya weogirwala bamuyozayoza buteweewula tiyewebula naye nga Mary yange nkwebaza weebale nnyo okukonteininga busuulu manyi kino kibakubanga kyagwa ku mukazi bane bayita bannalukalala yali 18
Nambwai tukwagala nnyo mwebale kubeera mukakkamu mwebale kubeera nampisa teweerwegudde abamu ku ddalu lye tulina nze mba namwisizaamu dde eggaali naye tukwebaza nnyo Nambwai Mary Nambwai tubadde tufollowinga nnyo story yo bambi ngeri osigala oli mukakkamu yadde bakupuutinga wansi naye ng'osigala era mukakkamu tukikwebalizaako ekyo nze ne Kiza Barbara kwatirawo katonotono obadde mugumu otulaze omukyalo omugumu ayeeyisa atya naye bwekiba kusaidia naye nga nkwebaza tukwagala nnyo keep on shining weebale abaana abamu obazuukusiza amaaso naddala abawala ab'emyaka gyo obazuukusiza amaaso weebale nnyo Nambwai we love you so much ako ka message kafe Faizo akusavinge byonna bivudde wa Barbara Kiza nange Julie kwagala nnyo Nambwai message yange ne Barbara agenda kuweereza message ye okugatta ku bigambo bye nange mbadde nkugamba luli nti nkwebaza okukuuma obusungu n'obukakkamu ekyo ne Kate nawulidde akyogera nti omuntu omukubisa mpisa webale nnyo Mukama twalira watakwogere n'ebirungi owangule n'entalo endala zonna n'ennyumba yegayaza eggwe mu bwangu bw'ekitalo anangira agenda kuddamu akugamba omwana ono katukuwulira ate amaloboozi gali wano Madam Kiza Barbara embeera ebadde naye ebadde ngumu nnyo naye ekinyunga kino bwembanga mukinkoledde nzaani Nambwai waabwe beti Joyce nga tugira ku speed yati kyongereza soko ndoko okwebaza Joyce Nambwai osituka Joyce addukira ku speed awo beti mukwate sembera wano tuleta kamera eyo George kamera maaso beti Joyce addukira ku speed ate n'abamu badde muwalana Nambwayo ngomenya yatalya ku mmere kati toni osonga muwasi bannaye Joyce adduka speed asembereko eno katono ebigambo byange ebigambo byange tebibeera bingi naye bitono omutima gwange simanyi kyenyinza kukola okubeebaza kusinga wano tokaaba mukama embeera enayina yawete netusigala nga tuli balamu kubanga baliwo abayita mu mbeera eyo ate nekitesoboka naye twebaza abantu abatuyambeku mu mbeera eyo abantu abembeereddewo abantu abanjagadde abantu abankadde amaanyi ne bandaga nti enamba kyoliko kituufu ate era mu kituufu ekyo netusobola okubeera nga tuvuddemu n'obuwanguzi Madam Julie njagala nkutegeere Madam Barbara njagala nkutegeere omuntu n'obeera eyongonjagala naye nga sikumanyi togwa mu mmere yaffe omusajja obwongo bukubeera eri Madam Julie Madam Barbara kyokka mwobweddamu nnimba lwaki mwanimbe beti lwaki onnimba beti jjawo obuuze ku balabi jangu wano obuuzeeko n'abantu abali mu Amerika bakulabeko ye manager yakubuuzeeko ku bali mu Amerika balina manager yakwata seminti kati
Bannaye tuyise mu bingi. Namba yogerako nnyo. Era leero tubaddeyo bagenda tandika okusima omusingi matiriyo omutuntu bintu Bayirawe abasajja abali eyo obusabula simiti nga kumi batuweeyo tetuliko ekintu ekyaki so kati Mary genda lwenkinga embuzi yo embuzi yayidde bulungi nsaboseko ekisambi kisambi embuzi yonna yange yiyo naye yakuva gwe wagiruza nga dda. embuzi yonna yange jukira bakwebaza buteweebuula enyinga eyo okulaba nga onyweza Embuzi eyiyo wagigaba dda. naye kati olaba mwandinambye nezja ne papa ne tunyumirwa papa mukulu omuto olabadde oyagala twala ki bonna naye ne bwosalira awo kwata kino kwata kino nga bwe kiri salirwa finally nambwayo ozeemu n'ofuna embuzi ate namba tutya katonda finally nambwayo mane kakati ndowooza mugenda nga mugabulamu ate Julio mugambye kati abalina Easter n'abalina Women's Day mwagala kukola bisingako wano oba bino byennyini embuzi mugenda gitekamu embuzi ngo toyalikire mwana agenda giyuzayuza dakizayuziza netugivaamu giyize netwogera bulungi sima giyize ate namututte tugenafuna ebifaananyi nga bya muntu abamu gasibanani ababadde ku social media webaza katonda nti ebyeyawedde era mutagala kwebaza njagala kwebaza mukyala musubuga omukyala shamina yanja abakyala bangi abavumiddwa ku mwana naye ne bagamba namba yokutukava decision gye twakoze yakutereeza mbeera yogeranga muma ndowooza ogirayo kinyingi okukuma embuzi waka temwemalako mbuzi fainali nambalo naye agizemu nafuna kukwala gayaza ate owo watalya kukongona olobala asala ensolo bula yasuze alini zonna yasuze busuze bamagenda mumaaso naye kisi oli mukisayo abasiraamu basiiba ndi munanfuusi abakatuliki basiiba gwe tosiiba kiki munanfuusi mbadogamba weyongere ku mbuzi nabuuza interview kati bulawuni saayo gimanyi banaye nebaza omukyala nange ekitone waliwo n'abakyala abanzibudde ne bayinza omwana wange basonyi namukwayo basonyiwa olutalo mubeeramu
zibbomu tubeeramu emizinga naye kasitobanga owangudde era nabo kimanyi mu mutima Beti. bamenyese naye jasi kibe kyakuyiga nti wetuba tulwana entalo zaffe abaana tubakoleki naye okuyiga tekugwayo kubanza olina kaliri wakoze kano ebintu by'abantu abo tosaayo bibyo si butasaayo ebintu by'abantu abo era singa twagala haji tweyanza andi era niwamiketera mukulu okunsisako enyange nyo kikyagala nnyo katemba ate omubadde obadde wayo lwaki mukikola naye saimu obadde okeranga nabwe atogenda kuzaako muganda wange amawulire ge Uganda walolooza nti emboyi za haji terikugwa tetulya kati eno yevuddewo ebyo byabwe teryamwe byonna kale ebyo nno byo nambwala lesoni manyi byonagakukola mboozi zibaddewo zogeddwa saa zino bimwakiriziganyizaako n'okubyogera ku kintu bakikola mukyalo oli akulaba omukyala abangi abamunyesa emitima ebyo yakola ne mukwano gwe olinga omukyala ebirungi nebirungi osobola okusika omuntu naye nga katonda bwakulaba nga obanyajja kusaka zolaba n'ebintu ebyabadde naye nakutanda nansaba era nansomaza kuyaza olwamaze awali ekibi tewabulawo kino nze nna kirigabanga ekiro olinawo kyolabawo ngaekiro ekyo ŋŋamba awali okusikangana kubanga omuntu mukwano gwe omutandika okubeera nga gwe ne mukwano gwe oba newaba mukwano gwe yawanyisiganya byanga kiyinza obutaba kiki naye buli mbeera nga eriŋŋaŋa endi ate wabaawo ekintu mu bulamu bwa Mary olinamu byogamba nti baera bino kiyinza okuba nga mubadde mulaba saidi zenu naye ate Mary oyinza okuba nga olina Mary gwe weezuddemu oyinza okuba nga olina woosukkulumye nga wali tolabawo nakusukulumawo mu biseera ebyo olinawo ebirungi byolaba byogamba nti wadde nga n'ebingi baddewo n'ebirungi birabyo wadde era ojja kudda gyali